No, abantu kye balina okumanya. Dr. Besigye, one, muna Uganda. Okay? Two, is a proven struggler. Okitegeera? Yes, sir. Kati omuntu niwo banga tomuwagira, but you respect him. Ne mu lutalo mulimu amateeka agafuga olutalo nga amasasi gawanyisiganya. Kati okusisinkana Dr. Besigye mu field tekyewalika because ekisooka ali active. Okiwulidde? Yakava luzira. Okitegeera? Naye ali mu field alina byakola. Kakati ku level ya Kyagulanyi tasobola kumwewala. Munyiga nti Kyagulanyi yasinkanye Besigye yavudde mu struggle. Omuntu alina omupiira tumumanyi bamuyita Museveni. Gen.Bigirwa Museveni. Yalina omupiira. So fa basigadde ffenna engwala twekuba za bwereere. Besigye Kyagulanyi bakolere wamu tebiriyo. You don't agree nga omuntu oba batolaba success nnyo kubanga nakigeza nako kibeewo nekigaana. Dr. Besigye alina ba radicalist be abatakkiriza kino kibeewo, abatakkiriza nti asobola okubeerako omuntu omulala amusingako ki amaanyi. Kakati naffe abakyagulanyi naffe tulaba nti amasanzi ffe tugalina. Kasita ebibiina byonna byalema okutunuulira the question of reality. Nti mu reality ani atusinga amaanyi mu bantu? Nti ono omuyayi atusinga amaki amaanyi. People like John Kerry Charles the man baraizinga nga question nga zitabula butabuzi mu talks ezalinga mu indoor. Yes, sir. Lukyamuzi naye n'abuuza Kyagulanyi oze naki ekigambo people power nakyo ogambe ffe tukuwagire ffe balina ebibiina byaffe naye nga Lukyamuzi tasobola tuuza lukiiko lw'abantu 5 nga bamu attention nga babe tabalina naye nga mu kutegeera Museveni n'engeri gy'alowoozaamu bw'agira bw'ati aba ategeeza ki bw'awuta obuugi aba ali ku ki okitegeera bw'afeesa aba ategeeza ki ebyo byonna twamusoma ne tumumalayo. Owekitiibwa Kyagulanyi bw'asingana ne Dr. Besigye mu field nga waliyo activity nze sikiinaako mutawaana. After all ne audience naye eraga ani alina command. Okay? Because ekyo nakyo yali nsonga wano. Dr. Besigye and Kyagulanyi Sentamu ani alina okusembayo okwogera. Ffe twabitestinga dde ebyo mu 2018 registering NUP yokayoka. It's also an achievement kubanga ani yali akisuubira. So ebintu bingi nnyo ebikola ki ebiwa amazzi mu statement ya General Museveni ey'okumalawo opposition political parties because DP n'ababaka baayo beerina omwenda kati they came to parliament video basis. Their individual capacities ku ground yebaleeta but not the power horse of the Democratic Party. The Ugandan politics is totally different with the Kenya one. Mu Kenya temulimu nannyini nsi kati wenjogera ntakyaliwo. Ffe tulina omuntu ng'alowooza nti Uganda yiye. Okitegeera? Mu Kenya it is different. So mu Kenya Odinga astandinga chances okugenda mu State House olw'ensonga nti Kenya tekyaliko nannyini waayo. FDC ate nga ffe tugibalanga friendly force. Yo bw'eba etubalanga abalabe, then that is their duty to prove that we are their enemy. But as far as we are concerned, Museveni is the principal enemy of the entire opposition forces. Yes. Okay. Kali, jeno mukwanji bonna bakubuuzizaako bangi nnyo. Po Sekanjako, we can't understand everything. I don't know everyone is entitled to understand. Let them trust their own leaders. Kali, Kikome Kaganda, I'm watching from Doha, I don't know. Chikomeko Obori from Abu Dhabi, over Doha, I think
Abu Dhabi, I think, things of that kind. Weba lenyo bali dala ono Kikomi Kagambe salute you Gen.Bigirwa ensonga ya Besigye ne president abo bokka abategeevu bokka abakitegeera, but those are insane. Never want to see His Excellency to get together with Dr. Kizza Besigye. Bannanga abantu nga muli bakambe bazibu kale tujasigala nga tutambula abamu tebakyagadde abamu bo bakyagadde. So n'olwensonga eyo still we appreciate you everyone. Ane Gen.Bigirwa, now you are talking when you say Museveni is the only enemy of Uganda. Or you get the clear message of it between the message and the people of Uganda is bad. Hey, Museveni Besigye naye tutumwogera ko bubi because ane kyageza ko kutegeeza. Yes. No, abantu kye balina okumanya. Dr. Besigye, one, muna Uganda. Okay? Two, is a proven struggler. Okitegeera? Yes, sir. Kati omuntu niwo banga tomuwagira, but you respect him. Ne mu lutalo mulimu amateeka agafuga olutalo nga amasasi gawanyisiganya nti munamuse abantu baffe mutuwa emirambo gyaffe nti namwe munatuwa ejjaffe. Ekyo nekikanyizibwako olaba ne wano e Ukraine wakati mu lutalo emundu nga abantu bafudde waliwo endagaano gye basayinize nti naye newankubadde emundu ekyavuga naye ekkubo lino tulireke ebyo ebyamaguzi bisigale nga bikola ki nga bitambula. Okitegeera? Kati waliwo ebintu ebitewalika ng'okyali mu struggle. Kati okusisinkana Dr. Besigye mu field tekyewalika because ekisooka ali active. Okiwulidde? Yakava luzira. Okitegeera? Naye ali mu field alina byakola. Kakati ku level ya Kyagulanyi tasobola kumwewala. Naye ffe abeno wansi ffe tusobola okubeeraawo nga twogera bye twagala, but ku top level at least that diplomacy picture eteekwa okubeerawo. Jeno kano nja kasoma mangu era nja musaba enamba y'essimu agituwe. Ono bamuyita Kabugo Gerard. Agenda kwayo akasawo ka sukaali mu kwanjula. Amina. Amina era tumusomere enamba. Ndowooza tumusomere enamba eri 772 8490 88 0772 8490 88. Eri ku WhatsApp eyo abanfuna butereevu. So tumweyanziza nnyo. So Kabungo Gerard, thank you very much. Kamponyeza. Webale kubeera part of us. Ate tuwebaza nnyo. Banage mbebaza network mulabanga yechanzeemu komanage eno ye government eriwo emanyo kutukwata muko where things goes wrong mutusaba mutusonyiwe. Whatever it has gone wrong bana ku internet, I apologize because I'm the producer, so I'm malabe tondera. Kale tugende maaso kwa kanu kabadeka nga kakagwako mbasobola kalika. Tewale mutawana. So eyeze ensonga tubadde tuzimaze temunyiga nti Kyagulanyi yasinkanye Besigye yavudde mu struggle. Omuntu alina omupiira tumumanyi bamuyita Museveni. Jeno Yoweri Museveni yalina omupiira. So ffe abasigadde ffenna engwala twekuba za bwereere. Engwala twekuba za bwereere era tulekerawo okwekuba engwala n'enkokola kubanga alina omupiira tetunamutuukako. Tuleme kumuyambako ate ffe kwegonza nga tetunamutuukako. Esebo. Jeno tuchwayemu kababe tulabe nama abali ku live this program, you can send that to your concerned then to jakuba tusobulanga tuchogerako tuchwayemu kababe. Do you think gwenga Jeno olabako relationship between BobiWine and Dr. Kanal Kizza Besigye singa to have this joint effort kisobola tutwala wa? Ekikulu kiri nti waliwo ebintu byesaagala kwogerako kubanga byagaana. Okitegeera? Kati mu modern warfare olina ebintu byotamalirako obudde nti gundi ne gundi beegatte. Okay? Gundi ne gundi Russia ne Bungereza beegatte. Okitegeera? Tebikola edo debate bazikiriza. Kati nze mbadde mu efforts nyingi nnyo eza unity mu opposition politics. Kubeera ddala mu 2000
mu 5 wanabeeranga ne Haji Sebagala nga tutula mu meeting eza Dr. Besigye nga mbaawo okitegedde ne bigaana ne manya nti bigaanidde kweno level nga mbambiraba kubanga by 2005 Haji Sebagala yali akyali w'amaanyi. I was his ADC, so mbibaddemu manyi how politician plays their game in the boardroom. Okay? I know how politician cards bakweka nga yogera kino naye nga ategeeza kino era nga bwasuulawo kino nojja ng'oduma nga manya mu mazzi kubanga ekisanvu kye kibawa guno omukono. So eyo tooko bannayuganda nsaba mugiveeko. Igichoga baveeko nti Besigye Kyagulanyi bakolere wamu tebiriyo. You don't agree nga omuntu oba batolaba nakyagadde nnyo kubanga nakigeza nako kibeewo ne kigaana. Dr. Besigye alina ba radicalist be abatakkiriza kino kibeewo, abatakkiriza nti asobola okubeerako omuntu omulala amusingako ki amaanyi. Kakati naffe abakyagulanyi naffe tulaba nti amasanze ffe tugalina, oba tugakozeseza bulungi oba tetugakozeseza bulungi tukyagayina. ono bamuyita tulyaheebwa Johnson. Mr. Bigirwa agambye stop calling Besigye is not a snake, and the man is also struggling to change the word. I understand and I am right okujjako nga nfunye bubi because Dr. Besigye nkugambye nti ekisooka Munnayuganda okitegeera. Ekyokubiri is a proven struggler. Yeah, he has been in the trenches for some good time, almost 20+ years. Ngali mu trenches alabye ebintu bingi. I expect him, so working with him, that is another debate. That is another debate. So sinaba kuvoola Dr. Besigye era nze siri muvoola. Okay. Because unlike other players, nze Dr. Besigye nali nkozeeko naye one on one. Gen.Bigirwa, waliwo writer bamuyita Henry Ford. 2014, I think our listeners and our viewers, you are subject to be guided. Bamuyita Henry Ford yagamba, coming together, it's the beginning. Working together to find success. Yes. And staying together. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Yes. Nange nensika negamba that if we can come together tusobola okufuna kye tukolawo nga unless otherwise. Lwaki naawe tokkiriza nti we can work together? Anti working together esinzira ku reality eriwo. Kiringa utuneyagaliza omuwala ku kyalo kwali mulungi, okay? Naye omuwala oyo levo ye abavuka levo bayagala tetubasobola tetugirina ffe. Naye nze njagala numbe n'oli ayagala alumbe n'oli ayagala alumbe tumaliriza fenna tewali akoze eki tewali afunye essanyu. So nga emugatta amaanyi ne mugawo omu agenda n'ansanyuka najja n'abanyumirizaako. Kati ekyo tekisoboka mu byobufuzi by'e Uganda ekyokugatta amaanyi tugawo omu. Kati if you are to have unity in politics, the reality must come on board. What is the reality? Kati mulemu okwansalinga the question of the reality temwina musobola kutuuka. The reality is mu 2021 Kyagulanyi was ahead of all political players in terms of public acceptance. That is the reality. Okay? And politics is about mobilization.
simanyi ofuna politics is about capacity to mobilize. Uba tulina capacity to convince people nobeera nabo mu big number ate kakati tulina kyo oba tulina kyogamba ggwanga. So the reality kasita ebibiina byonna byalema okutunulira the question of reality nti mu reality ani atusinga amaanyi mu bantu nti ono omuyayi atusinga amaki amaanyi. People like John Kerry Charles the man baraizinga nga question nga zitabula butabuzi mu talks ezalinga mu indoor. Lukyamuzi naye n'abuuza Kyagulanyi oze naki ekigambo people power nakyo ogambe ffe tukuwagire ffe balina ebibiina byaffe naye nga Lukyamuzi tasobola tuuza lukiiko lw'abantu 5 nga bamu attention nga babe tabalina naye olw'okubanga president General atudde mu lukiiko olw'okubanga ulama mu kibiina kye kimuleeta okutuula mu nkiiko y'abaulama abalala naraisinga that bogus question. Waliwo gwenjagadde wano Musumba Musoka agambye Uganda badde mukimanyi nti Besigye's petrol stations are seriously functioning zikola bulungi ne business za His Excellency BobiWine zo tezikola. Ekyo kitegeeza ki? Don't you think Besigye's from 7? Sibigenda munye ebyo ate waki ebya business kubanga Mwai Museveni ezanya yebadde yanjawulo abantu njagala bakitegeere. Mwai Museveni olw'okubanga era ali exceptional nnyo abantu bonna bwe yajja nabo okuva eruweero alina ka respect akatono k'abalekerayo newankubadde nga badisagreeinze. Ekyo njagala abantu bakikole ki bakitegeere. So toto y'ensambya nze teyinza kubeera ya district kunze okudetermininga commitment ya Besigye mu struggle oba mwali oba taliimu. That is a very minor point. Olw'ensonga kiri mu wisdom ya Mwai Museveni ng'omuntu ayina ka respect akatono k'alekerayo abantu be yajja nabo kubanga ayina struggle gye yayitamu nabo. Abantu ekyo tebakirabanga. Kyovulaba Mwai Museveni lwakyatulemye abadde akyatulemye okola ki okumugyako. Tetumwanalyzinga. You need to analyze Gen. Yoweri Kaguta Museveni and his politics. Nawe nekikuweza nyentuufu. Mu bibiina byaffe eno bwe twawukana baagala bakugyeko buli kintu kyonna n'omukazi anobe bakusulire mu mwala ndowooza ofe bufi bakukubira ddala. But Museveni cannot do that. Abantu bonna be yalwanako nabo. Okay? Ayina akantu akatono kabalekeramu kubanga abakimanyi nti is the trouble cause abe betraying. They are opposing him because he's wrong. Abakimanyi. Okitegeera? Naye ffe abakulembeze baffe niwaaba nga ye mukyamu nogezaako okuleeta ensonga akufuula mulabe ne mutadde mukwalagana ebbanga lyonna nogana ati tuli mu struggle. So ebibiina byonna byetaaga kuanalyzinga Museveni and his politics, the way he presses his button kikulu nnyo. Kyovulaba ebibiina byonna byetaaga emisomo. Ffe twagirina ku UID nga tukyali mu DP nga tusunsula Museveni bulungi nnyo. Ife kyatulema mu UID kufuna komanda ali acceptable across the board. Kyekyatulema kyokka. Naye nga mu kutegeera Museveni n'engeri gy'alowoozaamu bw'agira bw'ati aba ategeeza ki, bw'awuta obuugi aba ali ku ki. Okitegeera? Bw'afeesa aba ategeeza ki. Ebyo byonna twamusoma ne tumumalayo. Ebibiina byonna including my party National Unity Platform tebiina misomo gya kusomesa abantu kumanya the real struggle. Okitegeera? Kumanya who is the enemy of the struggle. Tulwana nani? Who is the enemy? Kyovula tugenda okumaliriza nga we are enemies amongst ourselves. Nga nze Bigirwa ndi mukuba dokita
Bigirwa ndi mukuba waiswa, Bigirwa ndi mukubani. We end up fighting each other because we don't know the enemy. Abantu balina okusomesebwa ani omulabe ku personal level, because Museveni you cannot rule out his personality and selfishness. Woba oyagala okumuopposinga ebituufu olina kumwanalizinga ng'otandikira kuyenga omuntu. Waliwo gwe bayita bamuyita Tiana Dione agambye kankise mbumpimpi. So does Museveni respect opposition? Museveni? Because she's saying abantu abamu bafudde abamu battiddwa. Do you think he respects opposition? No, he doesn't. I said he respects the individuals whom he came with at certain extent. But not all. Because this is the Museveni a pending a signature now where is a Vyanyima mu UN. But Vyanyima was furious. Nera batugamba kale mbuli yali muntu we. Kituufu. Yali muntu mu byanankani. Bwe yawukana ne mukazi wolabe. Twatwawuka. Olaba oba toyagala okumulabanga nze nayogera n'omukyala ayagala okundabanga ndi akasasiro. Emisana n'ekiro alwanirira ekyo. Gwe yawukana ne mukazi wolabe. Neba nanga oyagala mulabanga aweereza akatogo mu owino. So I'm talking what I understand. Museveni namulaba engeri gya playinga mu kaadi ya Sejjusa. Because I was with General Sejjusa went. Nendaba Museveni omutuufu. Engeri gya handlingamu the Sejjusa politics within the military. My friend, singati yali mukugu, yali awedde. Yali awedde. So siye muntu gogabugambe agende yetaaga omukolako analysis. Okay. Waliwo n'agambye gwe bayita Annette agambye BobiWine has no time to play his music because he is busy in politics. He changed career like when he cut off his hair of the Rastafarians. Yes. Kati yakyusa so ndoza badaddamu omusuba musuki ng'amutegeeza nti oli yakyusa career. So talina business nzigale never none. Ne music yafa. Bana Uganda but music yafa mu Uganda. Temukyala. Ate kati gwolabawo omuziki. Music mu Uganda yafa. Twinayo twali olwatujune nabuulidde. Music mu Uganda yafa era olita kulimba ndi waliwo ekigenda mu maaso mu Uganda musically tekiriwo. So njala okutegeeza nti with the petrol station and whatever supermarket obwo buntu butono nnyo kubanga bano baava bonna eruweero. Buli kati petrol station ejjako omuntu esuula government tegizuula. So obwo buntu butono nnyo. So nze wekitiibwa Kyagulanyi bw'asinga ne Dr. Besigye mu field nga waliyo activity nze sikiinaako mutawaana. After all ne audience naye eraga ani alina command. Okay? Because ekyo nakyo yali nsonga wano. Doctor and Dr. Besigye and Kyagulanyi Sentamu ani alina okusembayo okwogera. Ffe twabitestinga dde ebyo mu 2018 mu by-election yali eya Mwiru. Twabitestinga dde ebyo ne tumanya ani alina okusembayo okwogera okusinziira ku audience. Yes. Okay. Nga tunatera okumaliza General. Olowooza gwe nga Kinuma as an individual, do you buy ideology of joint effort? Yalibadde ntuufu naye nga bwe nakugambye nti saagala kumala budde ku kintu ekitaabeerewo. Kizibu. Omanyi lwaki tetusobola kufuna joint effort? Just one single point. Nti the dictator cannot allow all the opposition forces to unite against him. He cannot. Omanyi ekyaliwo mu 2016, 2021 ebibiina Democratic Party, Forum for Democratic Change, CP
bafuna obubaka obw'enjawulo, okay, obutakkiriza kuforminga one united forces of change nga bafrontinga Kyagulanyi. Olina abagamba mwe abasajja ababaddewo, mwe abasajja abaasoma, mwe abasajja ab'amaanyi, mwe abasajja abali proven, muwagira oyo omuyaaye, muwagira muti omuyaaye ne babalemesa. Tugenda okumaliriza nga Nobert Mao alina convoy gyavuga mu campaign ye, ng'FDC ina convoy, resources zebatabeerangako nazo nga bazirina. Okitegeera? Yes, sir. So omubazi yena ow'ebyobufuzi todda mu kintu jjajja kyanaakusingamu amaanyi. Gwe okimanyi nti jjajja Gen. Museveni asobola okulumba ne mu kibiina kyo n'akugobayo? Obadde okimanyi ekyo? Okumanya jjajja musambizi wa bulijjo akulumba mu pateyo n'akukubirayo nayo n'akugobayo. I'm telling you. So tetusobola kubeera na United Forces of Change kubanga waliwo aseesaamu agamba lwaki muwagira oyo teyagala kibeewo. The Museveni I know he cannot allow Buganda Central Region to have a United Forces of Change because akimanyi Buganda yewali establishment ya government. State House zombi ziri wano Ntebe na Kasero Kampala. Okay? Yes, sir. Ministries zonna ziri wano, parliament eri wano, judiciary eri wano, buli kintu kyonna, barracks ez'amaanyi ziri wano. Tasobola kukkiriza Buganda kubeera na presidential candidate ali agreeable. Era Kyagulanyi muzira nnyo okuwaguza n'ateekawo impact eyo. Bino oba oyagala okubitegeera noonya Gilbert Bukenya omubuuze ebyamutuukako ng'ataddewo embeera. Yes, Gen.Bigirwa, wali ekitera okubaawo ennaku zino nga tugamba bwe tuti nti tulabyeko Raila Odinga eno Kenya ebbanga lyesimbyeko ne Besigye yali yesimbyeko almost. Do you think Raila Odinga naye abadde wa ruling system? Why don't people think and believe nti Besigye he can other than BobiWine? No, Besigye politics w'okwesimbawo yamuvaamu. Yaddawa. Politics we kati wa activism. Era 2021 ndi yesimbawo. Kujjako nga n'akomawo 2026 tunatutuuseeyo. Oba olusi yali alina kyabala. Okitegeera. So, the Ugandan politics is totally different with the Kenya one. Mu Kenya temulimu nannyini nsi. Kati wenjogera ntakyaliwo. Futulina omuntu ng'alowooza nti Uganda yiye. Okitegeera. Mu Kenya it is different. So mu Kenya Odinga astandinga chances okugenda mu State House olw'ensonga nti Kenya tekyaliko nannyini waayo. Kenya yensi Saabalamuzi wajja n'akola ruling ku kalulu nga incumbent yakawangudde n'akayuwa. Okitegedde? Simanyi oba abantu events ezo bazitwalanga za muzanyo. Mu Kenya Supreme Court judge Saabalamuzi bamuyita Chief Justice Saabalamuzi w'e Kenya yatuula nga bwentudde wano n'agamba kana akalulu kabaddemu amazambi tekabadde kamazima na bwenkanya era nkasazizaamu n'akuba akayondo tutututu n'asituka akalulu ne kaba nga kasaziddwamu akayinkambenti nadda mu konvoyi ye nadda ewaka n'atafuna buzibu nakati gyali. Okitegeera Uganda kisoboka. It can't happen here. Of course owinyiddolo bw'akikola aba akikoze era n'okubeerawo asobola okubeerawo naye entiisa gye bamuteekako tasobola kudeyalinga kukikola ekyo. Okitegeera. So Kenya teriiko nannyini waayo. Kenya it is a state. It is under the control of the wananchi. Okitegeera. Kenya yenzi yokka egenda okubeera mu kalulu mu mwezi ogw'omunaana guno nga temuli incumbent. Nga bonna bapya temuli incumbent. That is an achievement. Singa kituuka mu Uganda. Nga temuli incumbent era kyenjagala okubategeeza
bwogenda mu Kenya nagende Kenya juzi omwezi gwa tulimu gwa musanvu omwezi gw'okutaano twali Nairobi awo bannakenya batulabanga abantu abagwagwa batalina makulu ffe bannayuganda mu nsonga z'ebyobufuzi tolina kyogamba munnakenya balabira ddala abantu abagwagwa batalina makulu kiringa omuntu wanaavu e Kabaale ajje e Kampala akusange sebo dokita atandika okukolera analysis gatwala iwakava eri mu matooke e Kabaale omanyi ki ova mu bumonde okiwulidde kakati ne Kenya bwe kiri. So we don't compare ourselves with Kenyan politics. Bali abasajja bali biwanvu nnyo, abasajja bazimba eggwanga, abasajja balina esente, buli muntu alina bya protectinga, abasajja balina business ez'amaanyi. Business community ye Nairobi taking a position mu kalulu newangulwa oba netawangulwa ate newatabeerawo kigituukako. Naye wano nze okugenda obugenzi mu ofiisi kaŋŋambe obe yasebalamu n'akakofiira kano akuba bukubi nduulu ayinza n'okukubira poliisi omutemwazze nga taddeko eno bareeti ngenda akikyalireko omugagga omu mu kibuga Kampala mba musebusi kubanga bamaze omukubisa omuzinga nti yateeka sente muki mu nuupu. So ffe tetulina ggwanga, ffe tulina strong individuals era that strong individual bw'anaagenda mwami Yoweri Museveni eggwanga tunaalizimba bupya. Boto bogambye waliwo akatalekeka ak'omusajja gwe bayita Norbert Mao. Norbert Mao yavudde mu kibiina kye bayita ekya DP n'agenda mu kibiina kye bayita ekya NRM. Maama ffe n'ambozi yamugamba bulijjo Norbert Mao oli wa kiragala kungulu munda oli wa kyenvu. Naye namugamba waggulu oli wa kiragala munda oli oli mumyufu. Bonna ne bagwa dru. Omu namugamba oli watermelon, omu oli sujju. Naye bwe ndaba sazi y'ensujju n'egundi endawulo sigiraba. Byanjawulo. Serving a different purposes. Okay, kale agwogeno kitutegeezaamuko. Nga gwe ayakolako ne Mao mu DP. What does that mean at this particular hour? Newala nnyo okwogera ku Weekitiibwa Norbert Mao kubanga nalwa naye. Olinga Museveni wewala nnyo okukyakulanya Besigye? Kikyo Norbert Mao nalwa naye nnyo, yali mukwano gwange ddala. Twakwata ffenna DP bwe yajja n'abeera party president nga nze national deputy youth leader mu 2010 ne tutambuza. Nze na disagreeinga naye mu nsonga emu, yalema kuzimba capacity tufune public appeal. Okay? Yabula strategy eyo nti nzimbye ntya ekifaananyi kyange mbe nga nze alternative leading opposition. Okay? Aleme kubeera mu namba 3. Kakati nze bwe nalaba nga talina pulaani y'ekyo nze ne movinga biri ebirala akolagana ne Museveni, aze akolagana naye biki yasaze eddiiro. Nze sigenda bigendamu nnyo kubanga siri wa DP. Naliyoko nenvaayo kati I am concerned about the progress of national unity platform. So ekikolwa kya Mao kangamba Weekitiibwa Norbert Mao saagala kukyogerako nnyo biwanvu kubanga nja kuba maze obudde bwange ng'ate ba political analyst bangi babyogeddeko. I think abantu bibawulidde bimala. Zima ukamwerekereze muleke akole emirimu gye gye yagenzeeko. Okay. Nga ogamba otugenda mwogerako nnyo. Naye ekyo kyo kitulaza, what does it mean eri President Museveni? Kwa President Museveni 2021 yagamba bwati nti come 2021 kyogera 2016 yachoka tetugenda kwa na opposition parties. Niye chogera no 2020 ngali kagadi eyo.
tulugera kana opposition parties nga kyategeeza nti ebibiina byonna yogedde nabyo ekibulayo kiri kimu kyokka ekya NUP. Should we believe the only opposition party gye tulina mu ggwanga ye NUP yokka? Anti kati yakola statement eyo, ekisooka yakola statement eyo ekyali fundamental yagikola mu 2016 ng'alayira. Olwo yavuluga nnyo n'abazungu n'abavuluga ne basituka ne ku mukolo ne bagenda. Ye yali akola prediction ye ku bibiina bye yali amanyi mu ekyo ekiseera. Yali tasobola kukkiriza nti ghetto community esobola okuvaamu omuntu najja n'amuzoganya. Okitegeera? So nga bw'omanyi nti ffe tuba ne pulaani zaffe ng'abantu, Katonda nga n'ayina ki? Ayina pulaani eyiye endala. So ye ekyo teyakimanya. Ekyo teyakimanya. Bwe twogerera wano omuntu bw'omubuuza statement ya Museveni, bw'omubuuza validity yaayo, omuntu akuddamu ki? Because you cannot rely on DP, the performance of DP and FDC to determine the existence of opposition politics and opposition political parties. Kubanga ate NUP level kweri ndala. 1, we won an election. 2, Buganda netugimugobamu n'okunyiiga n'anyiiga. 3, region yabadde awo gye tuyita swing state, yabadde swing state Busoga nayo neegenda. Out of the 13 districts ne tukapukyalinga 9. Okitegeera? 9 ne tuzikapukyalinga ne tuzitwala. And other factors zotasobola kukola ki? Zotasobola registering NUP yokka. It's also an achievement kubanga ani yali akisuubira. So ebintu bingi nnyo ebikola ki ebiwa amazzi mu statement ya General Museveni ey'okumalawo opposition political parties, because DP n'ababaka baayo beerina omwenda kati they came to parliament on individual basis. Their individual capacities ku ground yebaleeta, but not the power horse of the Democratic Party. No. Okay. Boba tulina akatalekeka awo tugenda ku lunaku olwaleero. Nenga all our funds mwena abadde ku program yaffe eno tubaagala nnyo. Nenga zize ensonga eziri mu ggwanga omuli kunga abantu bakyali mu kwekalakaasa mu ggwanga. Twalabyeko omwana yafudde e Busoga nekyatuyisiza bubi omuvubuka munaffe yafudde era tumusaasidde nnyo naddala this is the family tubasaasidde nnyo olw'era okufiirwa omuvubuka oyo. Just ayimidde obuyinza ku kkubo ne bamukuba ne bamumaliriza. Ekyo kibi nnyo. N'ekyokubiri twalabyeko nekyabadde eruweero olunaku olwo omusajja omusirikale yatemyeko omusajja omutwe. Omanyi otya nti musirikale? Ate ffe tumanyi abasirikale bambala ebyambalo. Oli wa traffic yayimirizza omusajja n'amugamba waaye yayimirira nga z'abasirikale nja kukucekinga. N'oli n'afubutukamu n'ejjambiya. Namulyako omutwe. Kugamba incident tulina okutegeera Uganda we tutuuse kwetingana kati. Gavumenti bw'erwa nnyo ku buyinza byonna ebikola ebyo. Ebintu bingi ebibeerawo era kinjala okutegeeza nti obuzannyo bwa gavumenti oyinza bumalayo. Let me give you an example. Nze lutalo nalina ne mukyala wange my ex. Abasajja bakulu bampita bagaa Bigirwa jangu nti Bigirwa okimanyi nti oli mu fight n'omukazi oyo nti naye ensobi gy'okoze eryemu nti Museveni omuwadde omukisa okusuula mu kkomera paka lw'olifa nti gutya oyo omukazi agenda mutta. Yali discussion y'abasajja bakulu. Oyo omukazi ajja kuttibwa musaka mu sitensi yonna. Bwamala okuttibwa bagambe nti abadde mu lutalo ne bbaawe yakoze eki? Yabadde mu mission. Bakukuba eruzira webakeyo paka Museveni lwalivaako nga gwe mutima okimanyi tolina kiwali okoze naye nga baliwo, because that is how dictatorship works.
okay so kati dictatorship zizanyo obuzanyo bungi dictatorship teyina buzibu kufiirwa musirikale ng'eyina amawulire geeyagala kya bulijjo nnyo ekyo ng'eyina n'embeera impression gyeyagala okuteekawo dakiika budakiika so kati nze bwe nalabye amawulire ago because okulumba omusirikale ayina emmundu ng'oli mu motoka ya pulimu ng'oze kutwala bulamu bwe n'emmundu ng'ogyagala n'oyokya n'emmoloka ebaddewo awo obwo obwangu bw'oba okozesezza n'obumalirivu gavumenti yeba nabyo yokka okitegedde gavumenti naye abantu baffe tebamanyi kutaputa bintu gavumenti yeba n'obumalirivu abantu abalina obumalirivu obwo kubanga ebeera special operation eteekwa okubeera executed kakati gwe akasirikale keba deployinze eyo laba bwogwa mu mbi nogera noziika kubanga alina omutwe bagenze nabo tebaagala kumanya okitegeera baba balina obubaka under dictatorship baba balina obubaka obulala bwe bazanya bwe baagala bakole ki bwe baagala buveeyo and you will find out nti Luwero bayodde abavubuka nga 2,200 nga babayodde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Nenga abasajja battu bakiwadde namu baliyo balimananansi zaabwe era omajja eno mu nsi muno ensi twebaza Omukama alwa bintu bibiri nti Katonda yatuwa obulamu. Mbadde nsaba ono omukulu sijja mwogera n'amannya ge naye sijja googera byowandiise wano naawe oli muntu katukusonyiwe kuba nti abamu sibamu teboogera. Guno omukutu nsaba tetuvumirako, we don't insult people. So n'olw'ensonga eyo nkusaba ssebo weebereremu oba anyway katubaleke kuba obadde osabye nsule obugambo butono bwokka. Nenga it's not good. Nze bagamba ko we don't insult people ko Flash Lecture Uganda tusigala nga tutambula. I hate that, I don't like that. Don't insult people. Come private mu muntu nyimyamuko na yene but don't disrespect yourself nga wetade ku mukutu. Don't insult any other time, Mr. Patrick. Don't do that next time, it's not nice. 9088 namba eyo gyenkozesa ku WhatsApp tusobola okuwuliziganya tebundekera mmere bannaaye mujje emmere tugiriire wamu mwebale nnyo mwebalire ddala Omukama Katonda abankuumire. Tunaddamu next week era next week era tusiima nnyo mwebale nnyo mwebale ddala okusigala nga mutambula wamu naffe. Jero nanga kataleke kakenda okuyisawo kalibe katiti mwe namba agala nnyo bana Flash ne Uganda. Don't forget to share and subscribe our content all the time. Kamya 46 zino messages sigadde mwe tunokazisome. Onwaita Kamya agambibwa ati Gen.Bigirwa ngya kuweereza emitwalo 10. Oyo Kamya. Tiana simawe namba agifunye bagifunye bazze bulungi. Tiana Dion tukwagala nnyo Gen.Bigirwa. Doctor, thank you so much for the program. Also Begisam katayogedde Lufaransa. Sebo olugende Lufaransa kati ze nembula zizu byebyo. Comment ça va? On va mwita mbwebasa benya. Naya ene abantu endowooza yabe kyekimu. Yagambe oba you are what called
you called the yeah we got the number. Okay. Dia wandi bannanga nsekeredde awandise olufalansa nansekerera naye kale mwebale nnyo. But all our people, we love you very very much, and do not forget to share and subscribe all the time. Ate njagala keep watching all the time. Agambe ayawandise Norway loves you so much kyabadde ategeeza. Munange tyana mbadde mbuze. Okay, we also love you very much. Do Norway mbadde mbuze. So abantu bomu Norway bagambe batumiddeko nnyo ate tebeerabira to subscribe and share our content all the time. N'ekyokuba ekisembero ddala, I need the sponsors to take care of our programs. Ebintu byongedde okwekana mu ggwanga, so we don't need okoleka nga tetwawadde information all the time. What we need some people. Yes, we need some people to stand with us, to move with us all the time. If you can, weweyo kati nze ngenda kukwata ku gundi Tiana Dion. Tiana Dion nja kugamba okole ekintu anatonkuba oluyumu olaba oyawandisa ekigambo n'ekintiisatiisa wano. Tiana Dion kusaba kimu gwe mba ngenda kukyaza byalugamba gwe nkwasiza omukolo guno. Bere abomu Norway batugambire. Dion agambye I'm here. Kale nkuddamu Tiana Dion, I'm requesting you to do for me two things. Gwe tukwasiza gwa airtime nti Gen.Bigirwa bajja ku programu anani ne byalugaba. Please kindly katampu ya bulungi. Please kindly Dion kusaba Gen.Bigirwa bazze ku programu obajja n'opo oba any other person ogwa airtime gugo. Ntandise ogabe ebiyungo by'emirimu. Yeah. Gwe tukwasize kya airtime n'ebirala byonna oba transport whatever it may. That's what I'm requesting from you. Abasigadde, do what you can do. Because I'm Gambian, because I've seen she has been he has been very active participant. Akiriza agambe kali echa airtime ajja kikolako. Amen. Webali nnyo webali ddala. So we really appreciate everyone wherever you are, because wemutali tetusobola kubaawo ate we are here because we need you, you need us. Wemutali tetuliwo kulwa obulungi bw'eggwanga n'esaffe Uganda. Nsaba munzikirize wekuba kuwunzika tuwunzikire wano olunaku olwaleero. Ono mwita Akech, we love you so much our General. God bless you. 9 oba 9 atategeeza ki. God bless you 9 oba bakimanyi ogenda kukosa simanyi. So katuddemu privately tusobole okwogera nga tuvudde ku mukutu. Uncle Dion, that's the number. Just be with it. God bless you. See you next time, and bye-bye. Somebody said that you want to go back to DP since Mao is gone. Katabibuzo bijabu kamudemu ako ngo Mugabe nedda tekiriyo. Ekyo sinza kirowoozaako kati. DP njirabanga ekibiina ky'abajjajjange. Okay, Stephen batuma bakuzeemu tasobola kudda mu DP. Kibiina ekyo ky'abajjajjaawe mukulu President Museveni mwajja abantu be n'ataleza ekintu bwe kityo. So we love you all people. Akechi, Dion, Stephen Akuzemba Gambe, thank you so much for responding. Kamya webale nnyo webale kufuna namba ya Gen.Bigirwa. Katende Makere, thank you. Namudulidia True now tukutumiddeko. Farewell webale nnyo. Mark Team People Power, thank you so much. Annette webale nnyo Musima Musoke mwebale kubaawo ku programu. N'abasigadde mwenna wherever you are. Tuliahebwa Johnson nagambye yagambye nkino mnange Besigye is not a snake. Era yakoze bulungi. Kabunga Gerard nawe bali nnyo webale ddala. Thank you so much for being on this show. Oniyakusubiza kasoka komucheri. Annette, we appreciate. Paul Sekanjako webale nnyo kubaawo. Kikomeko watching from Abu Dhabi, thank you so much. Sulaiman Dola webale kubaawo. Nabasigadde Kavuma Badru, thank you so much for being part of that. Dream Uganda webale nnyo, thank you so much for watching.
Muzafa Rujumba, we also appreciate Mustafa mwebale kubao n'abasigadde mwenna besasobodde kusoma akawungezi kano akwalwaleero. We love you, God bless you, stay stationed and stay with us all the time. Bye bye.